nganze kubakute ku kinkakasa tumukono ogugukute era kukyagenda maaso kwata ku buli muntu. Nze nazaalibwa mu lutalo naye okuzaalibwa kwange n'okusurviving endwadde ez'ombuto mu myaka gy'ekinaana paka leero yali mukazi yali maama wange. Nze nga kibagamba nti maama wange yanjigiriza buli kye mulaba ndimu. I'm a product of a woman. So bw'oba ndaba nga byenkola bikusanyusa wa amaanyi mukyalawo oba wa amaanyi banyoko oba wa amaanyi bawalabo bajja kufulumiza Bakyagulanyi bangi. Bwe nali nkulankula wadde maama wange yazaala abalenzi bangi, yazaala abalenzi 9 naye omuwala oyo omu era yankwatako ya introducing mu music n'olimba lwe nasooka okuyimba ku ssomero yalunjigiriza. Era oba oli awo omukyalo oyo olunaku lwa leero yensonga lwaki nakola emikwano naddala ejje nakola mu kuyimba. Era bwe nasajjakula nagenda nengwa mu mikono gy'omukazi ate ow'amaanyi ddala ate ye nampagala bupya. Era njagala okwebaza first lady nga ne bwoba totegedde weekanga onyoomya abakyala, ne bwoba tokigenderedde weekanga obayisiza ng'abatalina mugaso gumala. So it's my humble request to all of us that we don't only recognize the importance and the power of women only on International Women's Day, but let every day, just like it is Men's Day, let it be Women's Day as well. Women and men are like two wings of a bird. When one wing is broken or even damaged, the bird cannot fly well. So let us service both wings. From women. But it gives them nothing and takes away everything. Society is expected or expects us to age gracefully, but never let ourselves go. Society will expect us to live like we have no children, work like we have no children, and parent like we have no jobs. Society will call the stay-at-home mother unfulfilled, but the working mother selfish because she chooses to go to work, and while the childless woman is considered incomplete. Society will say, go and chase that career, but never at the expense of family. Think like a man if you want to be successful, but don't act like one because you will not be liked. Society expects us to be mothers. Nebakugamba nti genda ozaale naye ate bw'oba ozadde bw'ogenda ku mulimu kola nnyo ate bw'ojja ewaka labirira nnyo abaana. Naye ate nga bamaama abasiiba waka babayisaamu olugaayo bagamba tebalina kye bagatta ku ggwanga. Ate bamaama basazeewo okukola bagamba nti abo bazadde babi abaana baabwe tebalina kye baganyuddwamu. Baddiya mutwagaza ki? Naye engeri gyeri nti ffe tuli ng'afaanana nga ye, ng'atambula nga ye, ng'ayogera nga ye. Mu byaddala londa omwami akubeererawo nga ttaanowo. Bw'aba si ttaanowo boy kite. Take care of your children, and that's your main goal. Prioritize your children and make sure that when you are done with everything about the children, everything else falls in place. Allocate your time and energy accordingly. The next thing is communicate. Communicate with your friends, communicate with your family. Talk openly with your people. Tuyina abakyala abali mu struggle. Ng'ewaka bakimanyi nti maama bw'afuluma either dda oba tadda. Kuba yabagamba dda nti nze ndi ku frontline nze toba busajja buno. That woman communicated with their family. Bw'oba waakuyimirira mu eno struggle nga weewaddeyo okulwanyisa Museveni, weewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abakyala banno, eddembe ly'abaana bo, eddembe lya famire yo,
eddembe ly'abannakazadde b'eggwanga lino bonna, making sure nti gy'osula ne gy'obeera bakimanyi nti oli wakudda ng'ofulumye oba bakujja ku poliisi. Please communicate. Tosobola kubulwayo omuwagizi omu mu families zonna nti wa bonna bakowu gavumenti eno baagala egende, tojja kubulwayo oyo gw'ogamba nti bwenfulumanga wano ne sidda munnoonyanga. Communicate. The other thing is, omanyi abamu tuyina abaana ne ku mulimu boss akuyita, boss tamanyi ddi lwalina okukoma okukunoonya. Mukwano gwange Zahara yiriko oyo, sisobola kuba ku simu ye nga zisuse essaawa 4 kuba nagigezaako emirundi nga 3 n'engivaako. Ekyo nkimanyi nti kasita atuusa ssaawa 3 eba time ya family, tojja mufuna amwagala mufuna enkeera. Please zannema mwambale ku bugoye banaye, ku bugoye naye munsaaliza munyumye era abakyala b'e NUP. Mwatungisiza otugoye twa blue, red and white. Singa mwangambye nange nentungisayo. N'abawala batunga engoye bano betuyigiriza ebyalaani baali nkoleddeyo. Nsubiddwa naye mwe munyirira nga munyenye bbina mu gomesi nga mwesiza akazigo bagambe nti abakyala b'e NUP kyekyo si bwe kiri. Muyiga okwerabirira. Si kyangu okustrikinga balance ku family ne ku mirimu. Ebyo byenjogedde biyinza okukolera, biyinza obutakukolera. This is not a one size fits all procedure. Kiyinza okukolera, kiyinza obutakukolera. Therefore, it takes time, effort and trial and error to find what works best for you and your family. Mwezuule si bwe kiri, mwezuule mumanye ebibakolera. Abakyala b'e kwaka baba samu komeso jirese wajje mu biteeteeyi mu bantu. Kalasa ogenda kunswaza paka ddi wazikiriza nti olunaku lw'abakyala ate kwetuneetegereza akakala akali wano neŋŋamba nze naasigala emabega kali kagomesi wangulira ka brown kagulwini ate ne green heke tukyajese omulenzi wagatasa kewalonzayo kala